Zibu ebibadde biremesa enkyukakyuka y'abantu okugguka obulungi kubadde kweyagaliza, kubadde kulyanguzi, kubadde abo abakulembeze abatali bansa abalemeddemu omuze gw'okulya mu lulime ne mu luzise. Bassebo ne bannyamu, Bobiwine finally ensonga eyo aginogedde eddagala. Njagala otule ku vidiyo eno ogirabe mpaka lweggwa. Eno vidiyo wobanga oli w'emubende ng'ogirabira gy'ogirabira nyamba obeeko omuntu w'emubende gw'ogisharingira. I mean greater mubende. Eno vidiyo bassebo ne bannyamu mugenda kakasa Kyagulanyi SENTAMU Robert Bobiwine yani. After you watching this video, don't forget to follow, subscribe and tap the notification bell to Simbude. Empire, it's the label. Empire, it's the label. This video is proudly sponsored by Hap Collection House of Linen Shafts, Baina Engoye Ezabakyala, Abaana n'Abaami in all colors and sizes. Gendayo ateba kwambaze onekanekane. The video is also sponsored by Emirates Cafeteria Sport Restaurant esangibwa Kitebi just after Wankulukuku Stadium ku kizimbe kya Papas Plaza. Bayina emmere ennungi ate bakola delivery gwe ssebo oba nnyabo awangaalirawo. Now nsaba gwe atulaba right now ng'oyina omukwano gwo, ng'oyina mukyala wo, ng'oyina famire yo, ng'oyina girlfriend wo, ng'oyina ex wo ng'awangaalira mu greater mubende, nyamba ontambulize vidiyo eno ogimumpeere. Ate naye wagifuna nawe obanga ogifunye nyamba obeere nga ogisharingira buli omu. Tewali buzibu Bobiwine wabadde asinga funa bwe yafuna mu kalulu akawedde aka 2021 nga abantu abaali abaavu, abantu abaali bayina ebiruubirirwa byabwe ebyenjawulo okubeera nga bamwetippako banoonye bayiseewo ebintu byabwe. For example, people like Kagabo n'abalala mu bamanyi bangi nnyo abaakyuka. Olunaku olwaleero vidiyo negenda setalinga nnyo ku bantu b'emubende. During the weekend, nayiseeko mu district ye Mubende. Omanyi nze ngendayo nnyo era njagalayo nnyo kubanga eyo bukojja. Nze nina endowooza egamba nti omwana yenna nga kitaawo tannaba kufa ewamwe watuufu wabeera bukojja because mama asobola okera ku makya n'akugaba. Newankubadde nze tasobola kungaba naye njagala nnyo Mubende ensonga lwaki nagambe ngenda kuteeka nnyo fokasi yange ku Mubende district. Tewali kisinga kunnuma bassebo ne bannyabo nga kuba nti Robert Kyagulanyi SENTAMU Bobiwine yawangula Central Buganda nnyo. Ate kisinga okunnuma nti district gyenjagala nnyo ey'Emubende bassebo ne bannyabo, National Unity Platform ng'ekulembera Robert Kyagulanyi SENTAMU Bobiwine teyafunayo mubaka n'omu kuva Mubende. Njagala otule ku vidiyo eno nkutotolera ensonga. Mbaddeko Emubende the weekend naliyo Friday, Saturday ne Sunday. Nakola okunoonyereza neetumiikiriza n'entandika okubanga nfumita buli party lwaki NUP teyafuna mubaka Mubende. Bassebo ne bannyabo okulonda okwaggwa ngenze n'entunula statistics Mubende district gwe atulaba right now. According to the Electoral Commission, these are the visible polls ezali Mubende districts. Waliyo 36 candidate twatandika ne presidential candidate however much akalulu kalimu okubba okwenjawulo. Naye bakulaga according to the Electoral Commission presidential candidate Kyagulanyi SENTAMU Robert Bobiwine wa National Unity Platform yafuna obululu 498. Museveni yawangula yafune obululu 7,118. NUP teyafuna yadde ne MP mu Mubende. Naye wotunulira embiranyi eyali wakati w'ababaka ba NUP
n'aba NRM because buli constituency kwaliko mubaka wa NRM yawangula owa NUP nga amuli kumpi nnyo. Mubende district eina constituency nga eina Buwekula constituency eyajiwangula yali wa NRM, eina Kasambya constituency eina Buwekula South constituency yaina n'ekifo kya woman member of parliament. Njagala nkunnyonnyole ensonga zino gwandaba era nja kusaba obeerenga oli mwegendereza nnyo. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobiwine olumala oluvannyuma lw'okulaba nti abantu abakulu abandibadde babeera mu mbeera z'eggwanga Uganda batandise ate okukozesa emyaka gyabwe okusiruwala, yasalawo n'atandika okukoowoola abavubuka okwenyigira mu bintu bino era yasinziirira jinja mu lukuŋŋaana lw'abavubuka olwali lutegeddwa omukulembeze w'abavubuka mu NUP Zaake Francis Butebi n'akoowoola abavubuka bonna okujja okwenyigira mu bintu bino n'abagamba nti tewali nsonga lwaki mumugamba ajja alwanise Museveni nga mmwe musirise. Yensonga lwaki bassebo ne bannyabo abatulaba right now ku mukutu ndi musanyufu nnyo nti this time round ebyaliwo mu kalulu akaggwa Mubende kuba kati eno video eri focused Mubende birabikanga wallahi ya Mungu byandikyukamu oluvannyuma lw'omukulembeze okuba omulanga n'agamba abavubuka muveeyo mwesimbewo. Bannamubende nina essanyu bategeeza nti omwana wammwe amanyikibwa nga Segawa Ismail abasinga gumumanyi nga Shoreman Segawa, naye Yesodo n'agamba tugenda byekuwatiramu ng'omukulembeze we yayogera. Lwaki nkoze sitera nnyo okukola video nga nteeka poste y'abakulembeze abagala okwesimbawo ku screen. This is the first video era nina ensonga lwaki njikoze, ensonga lwaki njagala otule ku video eno ogirabe empaka lweggwa. Shoreman Segawa muvubuka kozi wa radio akola ku Radio Simba. He's the most prominent figure mu Mubende district. Omuvubuka asinga okuba ne following Mubende district. Era kyansanyusizza nnyo we yakedde ku makya n'agamba ngenda kwesoolayo nange nkikirira abantu be Mubende because ababaddeyo tebalina kye bakoledde bantu be Mubende. Ate najjira mu kibiina kye njagala n'omutima gwange ne ngamba yes. After looking into it, I sat myself down ne ngamba yes, katika tutandike okwogera ku nsonga eno. I traveled to Mubende over the weekend. I made different interviews zengenda okubanga mbateekerayo. Nenga my question were, why don't we have a member of parliament from Mubende? Mubende district ebadde efugibwa NRM. I think okuva we natandika otegera bassebo ne bannyabo ba MP babadde nga ba NRM. Wali omukulu bali bamuyita Kasolo ye yatufuga mpaka lwe yakoowa. Bassebo ne bannyabo NRM lwebadde yesimbawo Mubende ebadde ewangula n'ebitundu 7 ku buli 100. It was after last time mu 2021 after the coming of the National Unity Platform wetwafuna kunchuka ne wankubadde nga waliwo ekyali kibulamu bassebo ne bannyabo. Akalu akaggwa mu Mubende district ngenda centeringa ku bantu babiri ku bifo bibiri Mubende municipality because tewali kye tusinga kwetaga Mubende faba NUP nga Mubende municipality gwe mutima gwa Mubende. Ne woman MP National Unity Platform akalu akaggwa yasimbawo omukulu amanyikibwa nga Bobu Kyamanywa Richard nga MP wa Mubende municipality. Njagala ompulirize bulungi ku video eno gwandaba gw'omuvubuka ndaba ng'oli Mubende. Njagala ogitambuze video eno ensi abantu be Mubende bategeere kiki. Yateekawo omukulu amanyikibwa nga Kyamanya Bob Richard Mubende municipality mu 2021. Nejjeteekawo omukyala amanyikibwa nga Sumaiya n'abawanuka nga woman MP Mubende district. Bassebo ne bannyabo, according to the Electoral Commission gwandaba
ku mukutu ogwa Empire Online TV akalulu kabuweekula manyanga Kamubende municipality tetwasobola kawangula era gwobo ndaba ku screen basemo ne banyabo bakulaga bulungi nnyo nti akalulu Kamubende municipality National Unity Platform teyasobola kawangula wabula yabula kate ekawangule nagambye nti ebbanga lyonna tubadde twesimbawo NRM badde wangula akalulu k'Emubende mainly municipality with 70%. This time round basebo ne banyabo nga Kyagulanyi amaze okujja akalulu Kamubende constituency kawangula omukulu amanyikibwa nga Lubega Bashir Sempa owa NRM yafuna obululu 9 naye ekyasinga okunsanyusa eyali amuddiridde basebo ne banyabo ye kyamanywa Bob Richard owa National Unity Platform yafuna obululu 9 nti oyo omukulu yamusingako obululu 9 bwokka. Simanyi oba mutegedde wengenda abe Mubende nkimanyi right now mutandise otegeera wenzira nziramu bajukiza nti omuvubuka omutenvuumuulu avudde amanyikibwa nga Ssegawa Ismail Shuamani Ssegawa akola ku radio Simba n'agamba ngenda kwesimbawo ku kifo ky'oba MP wa Mubende municipality constituency ako ngenda kabajjukiza ebbanga lyonna eno ensonga lwaki nkabajjukiza oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka na myaka nga NRM etwala ebbendobendo lya Mubende. This time round National Unity Platform ngemaze okujja yasimbawo omukulu amanyikibwa nga Kyamanya Bob Richard n'abulako kate okutwala akalulu ako ewa NRM yafuna obululu 9 owa NUP n'afuna obululu 9 yamusingako obululu 9 bokka. Basebo ne banyabo, according to the research I did, according to the research I made nze nga simple mu bwasimpo bwange, this is what I found out. Nenga sinabagenda tu what I found out oyo abadde Bob Kyamanya kati munzikiriza ate mbadduseeko wansi basebo ne banyabo era tugende ku kalulu k'omukyala amanyikibwa nga Sumaiya n'abawanuka owa NUP yesimbawo nga woman member of parliament. Era mu mbeera yemu bakulaga wanendu mu kalulu akagwa nga Kyagulanyi azze district woman representative candidate Nakazibwe Hope Granny owa NRM yawangula n'obululu 6,286 eyali amuddirira n'abawanuka Sumaiya yafuna obululu 4,15,570 mbunubira bwa district yonna ekimukubiraga nti yamuli bampa ku bampa. According to the information I'm getting, bangamba abantu bano bombiriri bali bawangudde era according to the DR forms bawangula akalulu naye abantu bano ngenda kwogera ku Kyamanywa first and foremost yegwe mbadde nfunyeeko sinafuna budde kwogera naye ne according because ze wentambula abantu nga 10 nga bagamba ekintu kye kimungamba Kyamanywa Bob eyali yesimbyewo nga MP wa Mubende municipality eyamuwangula wa NRM yamusinga obululu 9 bokka naye nga abantu bagamba Bob Kyamanya yawangula wa NRM emirundi gyonna balina n'obukakafu. Bob Kyamanya kigambibwa mbu yaweebwa ssente n'atayongera mu maanyi kubanga atwala ekifo ekyo n'abeera nga afiiriza NUP ekifo ekyo n'amaanyi. Bob Kyamanya wabakugenda mu parliament nga MP wa Mubende municipality Bobiwine yali akubye Museveni engwala ku ttaka. Same applies to the woman MP. Kigambibwa mbu according to the people abalondere mu bagamba nti Mubende waliyo ekifo ekitibwa Kasambya because nagambye constituencies ezikola Mubende basebo ne banyabo mulimu ne Kasambya constituency. Eyo Kasambya constituency ayagiwangula bamuyita Kabanda David owa NRM.
Mubende district bassebo ne bannyabo ye district mu Uganda esinga okuba mu barracks ngeri mu barracks nya ye wali ne barracks ya training abannamaje manyikibwa nga Kabamba kigambibwa nti constituency ya Kabanda emanyikibwa nga Kasambya ye determining akalulu era bagamba nti omukyala Sumaiya yawangula constituencies zonna bamala leta results ezave Kasambya munezikyusa byonna oyo omukyala Hope Granny asobola okubanga awangula akalulu according to the people in Mubende batutegeeza era ne Sumaiya naye teyalwanirira kalulu ekimu kubiraga nti oli awo balabika bamuwe ekyoja mu miro according to the people sagala kusala mugambo era ndi mukunoonyereza mbakakasa wennaddira wano kweno video dako nga njogera ku nsonga ze Mubende because ngenda zoogerako nnyo mpaka ngenda kubanga mbawa amazima ku bantu abesimbawo Mubende era banna Uganda mubeere very keen nga mugenda mu kamyufu okulonda wani agenda otwala card. First and foremost tewali NUP yetaganga abantu bali prominent abantu abalina ground. Shuwa Mansega oluvanyuma lw'okuva n'agamba ngenda kwesimbawo omukulu oyogola basiba Mubende olumala okukola kusimba nga agirinya mpaka Mubende ground ku ground kutandika kubanga anoonya ate tanoonya kalulu kenga ye anoonya kalulu kankyuka twagala omuntu agenda okukulembeza ekigambo nti president. Abamu olwamaloba wa card abamu mbu ne bafuna sente n'enkyuka n'embeera yaabwe n'ekyuka eyali avuga special kati takyavuga special avuga emmoloka ya million 3 according to what people are telling me and I'm yet to find out. Bassemo ne bannyabo, one of the things we need as abanankyukakyuka tetwetaaga Museveni kuwangula mu Central Buganda ya the district name naye Mubende yawangula n'atuula ne mukati. Reason being twalina abakulembeze betwesiga abaali bayina ensonga zaabwe. Abakulembeze bakunge Mubende ate mwenzija nzija because ekiri Mubende bassebo ne bannyabo abakulembeze abalina okukulembeza enjiri y'okukyusa eggwanga Uganda bali mu ntalo za kufuna bifo, bali mu ntalo za kulwanira kaadi. Kati nno kambanyumizeeko bassebo ne bannyabo, omukyala oyo amanyikibwanga Sumaiya n'abawanuka yesimbawo kuba woman MP era yakola bulungi. Omukyala omwami kyamanywa Bob naye yesimbawo newankubadde bagamba mbu bamuwa ssente n'atateekamu maanyi kubanga atwala ekifo ekyo. Mbu wa NRM yamuwa ssente n'agamba owa ebintu bireke because balina n'obukakafu nti awangudde, omukulu n'abivaamu abantu ne babimanya. Bano abakulu bombiri bolengera ku screen ate nabo bakomyewo again bagala kadi ya NUP ku kifo kya Mubende constituency. Oyo omukyala Sumaiya n'abawanuka yavudde ku kifo kye yali agenda owangulirako kye yafuna obululu obuyitirivu ate gy'alina amaanyi n'agamba agenda kujja ate mu Mubende municipality eri talina gwaleseeyo. Wano bassebo ne bannyabo abakwasaganya akakiiko k'ebyokulonda ku NUP oba secretariat. I think it is high time you go and sit mu nsonga ze Mubende because mulimu entalo, waliwo abaleetera bannaabwe poliisi, waliwo abeevuma batandise okuva ku mulamwa gw'enkyukakyuka balwanirira bufo. Kiri Mubende ngenda kubanga mbawa ensonga zonna waneeno gwe making sure of following wabula eno episode esooka nyamba gwagirabe ng'oli munna Mubende gisharingire munna Mubende munno malirizanga nkoowola nkuba omulanga buli munna Mubende awangaalira mu diaspora. Oliwe Mubende ng'oli UK, oliwe Mubende ng'oli USA, oliwe Mubende ng'oli Germany, oliwe Mubende oli Australia, oli France, Denmark, oli Dubai, South Africa, nga oliwe Mubende bakuzaala Mubende wawase Mubende oyina ettaka Mubende. Zino ensonga zikwatako njagala ompulirize. Waliwo ebintu ebimu ng'ekitebe kigenda bikwasaganya. Mubende waliwo abaana ba foot soldier abalina lo abali willing mu mbeera yonna because nkugambye Mubende yetoloddwa barracks nnya. Kiboka envuga Mubende evuga 5 times okusinga envuga Kampala. Bayiwe Mubende amaje
bali w'amagye ne gasinga n'abantu obungi ku street naye waliwo abaana ba foot soldier abayina bidi abayina lo abagamba oba batukuba ne tugenda tambuza enjiri waliwo omukulu bamuyita Malabe Mubende that man oli omuvubuka bamusibye emirundi gye mutamanyi oli omuvubuka ayagala Bobiwine tamumiitingangako tamukwatangako mu mukono naye ayagala Bobiwine yatuuka na extent ekwata sente ze n'agula ekizindalo mu kulondo because ze namulaba mu kulondo okwaggwa ng'akiteeka ku gaali ye n'atambula ng'akuba ennyimba za Bobiwine nga wanoonyeza Bobiwine akalulu. That gentleman yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga gwe kyamanywa Bob gwe Sumaiya n'abawanuka muli we muli bamuyita Malaba ne tiimu ye. That gentleman has mobilized a group of young men that want to change their country okubanga batambuza enjiri. Emubende si buli omuntu ali ku social media. Emubende information etambulira ku radio stations. Era oba toyina power play ku radio stations emubende togenda kubanga omanyibwa abantu. Naye gwandaba bani abakulira station bananyini ba radio stations mubende bonna ba NRM ekitegeeza nti aba NUP tebagenda bba wakadde kubanga bayisaawo nsonga kye basigaza kiri kimu is door to door. Bana abavuka bagezaako buli kisoboka okola tuddo buli wabayo okuziika bambala combats zaabwe nga ba foot soldier ne bagenda bakola emirimu naye they lack facilitation. Bana abakulembeze tebafaayo bagenda tandika kufaayo nga bazze nnoonya kalulu naye bano abaana bakoze kino ekintu kuva otwamala okulonda abamu baasibibwa ne bavaayo ne bagaana okusirika ne bagenda mu maaso. Ba foot soldier mubende baliyo abawera 30 n'amakumi 40 naye basaba bangambye ntuso omulanga gwabwe eri bannamubende abawangalira mu diaspora nammwe abali mu districts ez'enjawulo nga mwandiyagadde okyusa Mubende district ne Uganda wamu mubakwasizeeko. Era gwali awo ngwandiyagadde supportinga please genda mu inbox yange reach out to me kubayo kulike number yange nkubira ngena kubanga nkwa contacts zawe directly mubeere nga mukwatagana in anyway kyonna kyosobodde oyinza bagamba ngenda bawa amazzi njagala mugende emadudu mutambuze enjiri kyetwetaga is door to door okutambuza ensonga ya protest vote emubende tebakimanyi nako nti tulina protest vote. The district yona is totally dark, reason being bali walane information. Thank you so much. Go na wena yandiyagadde okwegatta kweyo initiative eyokubeera nga tusupportinga ba foot soldier be mubende otambuza different information y'enkyukakyuka. Please enamba eri awo mu bio enamba yange oba genda mu inbox yange oba nfuna ku 0701 316 476 mfuna ku enamba tubenga tukwatagana twongere okubanga tutambuza. Shuaman Segawa abatumidde era omulimu agambye agenda gukola ono nzaamu balaze ku mukutu gumu era wakeera ku makya nakole kiri contrary ku kye twagala nga bannankyukakyuka bassemo ne banyabo mbalayiri anze agenda osooka omukuba omusumaali zekyo nkibagambye. I trust him. Muvubuka sinti wa kuyagga akoze akasenteke from zero to hero. Ngenda kudda manyumize mbozi ya Shuaman Segawa mugenda kakasambu mutufu. Bobiwine has inspired a lot. This young man yali atunda bunyama kuhayi wawe mubende mwena mumumanyi naye yakola yakaza na mpaka uyatuka wali nti aina amaka aina ennyumba he's well off akoze buli kimu kyayagala kiri kimu kuddiza bawagizi be atya kugenda kubanga atuuse eddobozi lyabo. Wagezaako neyegira bwati nze mbakakasa nzaamu kuba omusumali ogusooka naye nga right now Segawa Ismail Shuaman Segawa yensonga tukwatagane later on. Ladies and gentlemen, mbagala nnyo mwena ababaddeko. Mukama Katonda abankumire nkomaano episodes eziwererako ddala about Mubende district. God bless you all.